abankuba amayinja nga bate bakisinde kyokka yambuki ng'ogenda okuyimbako ogwo omukolo ate gwe nalaba nga anoonye kamiliyoni ku ssaawa nga mugamba The Lion is back. Omuyimbi Alien Skin avuddeyo munnange. Actually live gy'abaddeko eri mu kuyuuguumya munnange social media. Byeraliikiriza nno si byangu n'akamu, ali mu kweraliikirira eno munnange. Alina by'abadde ayogera awo, statement gy'abadde akoze ataddemuko kamiliyoni awo byengenda okubeera nga nkuyitiramuko mu maaso awo kw'ossa ate Palaso ye abadde munnange ate side eno ng'ali mu kuyimbamu actually we yali ng'ava mu America oluyimba lwe yayimbamu ng'ali mu IOA ng'ali mu kudda munnange ate e Uganda. Byengenda okubeera nno nga nkuyitiramuko mu maaso awo. Mu byonna kansooke nkutegeeze nti omuyimbi Alien Skin munnange si birungi nno n'akamu n'akeddagala esayidi eno. Omuyimbi Alien Skin yabadde ku mukutu ogwa TikTok, actually yabaddekoko akabanga akaweereddeko ddala munnange esayidi eyo era nga yayogedde bingi nnyo naye nga wali okusinziira wali yayogedde n'ayogera munnange ate ku bateesi eri munnange ate abamuwalana biki whatever bibadde bingi nnyo muganda wange, naye njagala owulirize bulungi munnange ate n'obwegendereza osobole munnange ate okuvuunuka Alien Skin byali mu kunnyonnyola muganda wange. Jjukira nti nno bingi nnyo ebiri mu kutambula naddala nga eby'omwana ono eyakafa esayidi awo byonna ne wabeerawo munnange byayogedde awo ku kamiliyoni wali munnange ate okumukuba munnange ate ejjinja oba amayinja eri munnange ate embaale totyanga mulabewo ne wabanga muto mufuna ate totanga kibenga tonakikene nyandusu kino ekintu kino nkirindidde ebbanga era nakyetegekera dda sina mu likodi yonna sina mu criminal likodi mu kaalya yange ojalaba abayimbi nga beegasse bonna badde beefula baboyi baffe naye nga si baboyi baffe industry enkadde eri against industry empya tukwataganya tisaagala kusiga bukyayi mu bantu tisaagala kusiga bukyayi mu bantu bwe babanga abajje wange nabali ekiwaani nze nabala nnyo ningamba temulwanagana muntu yenna nga kyesaagala kubeera na bbanja ebyokulwanalwanamu bya vibe nga n'esente zitulumye ofuna nze mweyo mulabe wange bwavu era nfuba nnyo bameni bange obajjamu embeereri ya adweya ate mbateekemu eno embeera y'okunoonya sente. Omulabe waffe bwavu, omulabe waffe ali invisible, si muntu. Kwane bolwanagana omuntu ogenda mukwata ate muki tolina mukwata mu nsawo. Group zibeerawo abolaba balwanyisa group nofango nine ki group be batemu bagala okunzita kyova bana be bapointinga muno gwe batya yatusibiyeko yo kimenke zinti no beba bogeranga bakulimino ali ni wejjeke eggaali eggaali ekuumanzi kyogamba nze nfuna nnyo sente nyingi tino kambe n'abantu baba na 2 oba 3 buli ketufunye tugabanaako gamanzi nange sinabye nkozesa sente notuuka n'ogamba percentage bwekiti batya abo nze singa nafa dda kati nze bansindikako abandiganga nakakuba olimba olwasooka awo mbozi enkola butonkaka nyimbanga 3 wange sinamala kuba sikyaddenja tandikira entalo z'endongo lwakuba namanya ali mweno singa kati empale tezikyantuuka kyokka abambi bannanga abala bwakuba yiti mu myezi 3 abamunene nga taddeko n'amatama gwebuuze lwaki nze sigejja mwana
sina muntu gwenzi jonkera nasalawo nembere eddala upcoming jangu ovume nga bw'oyagala kasitoba nga kikwongerako sira kuba nti si normal na family yange na banazaala na badogo bali ku TikTok ne manya nti nno business inagenda mazina ganchima ate omukirangulina jinkoneko nakino kisusse kati nze nakubibwa amayinja iganga nali ku mukolo gw'NRM abankuba amayinja nga bate bakisinde kyokka yambukinga ogenda okuyimbako ogwo omukolo ate gwe nalaba nga anonye kamiliyoni ku ssaawa nga mugamba the lion is back kitegeeze no bali bazenze enfiire eri ngeno waliwo oba nfuna ate bwe natuuka ogenda mu ddwaliro nze nagenda Nairobi kubanga nagenda Nairobi nga nze kimanyi nti nno mmiri kwesa amanyiyo tasobola tumayo olwali okulinya yalinyirawo gomanye kyali e Kenya stani takyatuma tuvabo yalinya bwati nadda e Uganda nalinya nakomawo nemwaka kati bino ebizizeemu birala nze neninya nenkomawo sali wakudda kuba nagenda nebbaaga buli omu nga ndaba naye nga tonga nnya bino wanalagana nabo mbamanyi ekituukako kyonna kyonna anaaba asobodde ofunalo tukutadde ku side yemu na bino nno nabyo munnange bibadde bitambula wabula bannange simanyi munnange ate gye bigenda kuggwera Best Vibes ali munnange ate mu kuwandula omuliro eside eno kansooke mbikuweekokko male ate nkuze nendowooza kati mugenda mukkiriza ebigambo bye nnali ngambagambanga zine bagambanga ogwo gwali enisikini gusiru nnyo ne bagambanga ogwo guddogo gudaawa ne bagambanga ogwo gufala gweri mu kyalo ate gusiru biri ebisiru bitoopu kati gwali eni ne gwegamba mbu guyina abaniga bababu tebakyali baniga bababu baali babbokisa baaliko abaniga naye kati balaalu oyo babu Yusufu mulaalu oyo babu yavuma maama we naye ng'omanye ekimuvumya maama we ekimuvumya maama we nga mukazi wa mugambye mbu maama wa amuloga babu n'akwata maama we n'amukuba n'amusambasamba tteke mu abantu b'ekyebando muyinza oba mukimanyiiko kuba babu mumumanyi eyo oba abaniga beeyo muyinza oba mukimanyi babu n'akwata maama we n'amusamba naye nga nze ovuma otya maama wo n'ensiga nga ndi kyaliwo kakati wookubidde maama we yakera ku makya n'akusindika n'okuba kumusooza busozi maama wo nze mba ndowooza nti totegeera mu butuufu n'osooza maama wo eyakera n'akusindika n'akulera emyezi emeka kufango ni tewali gamba nti oba waliwo omuntu ategeera ebyo bijjulyo musajja omukulu mu butuufu olina emyaka 4 naye oli mukulya mwanda panti za musajja olemeddwa n'okupangisa akazigo omusajja yamanya nti leero ogenda kwambala saati eno nti oleero ogenda kutambula bwoti mwana ebyo ebintu tebibaayo ffe tetwogera ku mazima ne mugamba nti abavuma mbw abajjonkera naye ng'oyogera mazima nze bwe nkugamba nti gwe kijjulyo desiiza nti olina okupangisa mba nkoze ensobi mba sikoze ensobi gamba mu bintu byenjogera londangamu okoleko ebimu nti nja kubanga nkuwa munnange ate update yonna enaaba munnange ate efaayo eside ku muyimbi munnange ate Alien Skin eside kakati nno kankongereyo ku wali ku side yemu kyekinzeeko ku Palaso naye abaddeko ku eside eno ng'ali mu kuyimbamuko actually abadde ku lugendo lwe ng'ali mu kwolekera munnange abadde ku lugendo lwe nga alina gy'alaga nga boogezako okulaba nga bw'ayimbayimba mukaawo. They say I wake up in a dream. The life will pass me by if I don't open up my eyes. But it's fine by me. Kayimba ko kawulira. Kayimba ke nazanya nga nkomawo okuva mu America nga nkomawo e Uganda. Mu matu gange. Nga buli omu ampa advice. I found my way through the darkness, guided by a beating heart. I don't know where the journey will end. Omuyimbi munnange ate Palaso
leero nno bwe nti munnange ate bwenkoze gwekakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala